one. Video design you inside them several everywhere when I am remember. Jesus never paid. Ibe umukuru ono Kyagulanyi so engabi ndiwe kumase ibe kuba abali bano bona nifa tubayire ku mukolo guno musengwa abakulembeze abaparish councillors musituka parish councillors nga baidanga sokumpa ekitabo buganda ewe nijja kusindikayo wekka gati nabwe okoze baba yenonta edisitulikiti y'Ebukweri erimu era ngenda kukobera nti edisitulikiti lino yanga oyo n'omukisa omuvubuka ayenda okukiikirira abavubuka abasaala yenawoa Ebayibuli etukoba nti mulala yenka ati abayibazibe abaza Katonda ndikiriza okusoma oluniri luno oba n'omuti okuba obubaka bwange meni awo komaawo alina ekitabo ekitukubi aye nokwenda okweyama omukozi guno gwali gujyamu kwenda olulu uwitinge omulaze w'ebitabo byakoba nti 100% nga tukubayo Sabiti y'okutaano ey'okuzuuka kwenge aye mukama nga kitalo okuja anjagalanja wesuubiza kyeyinangeramu olw'okubanga baba mukulu Sentamu Kyagulanyi tubona ku TV eyo nga there is a lot of violence alowooza aye today tulina kwebaza Katonda nti there is a new face gyetuli kubona mu kyaki edipictinga nti it is not a violent face but a friendly face. Mukama yeebazibwe era ife we want if there is a message to be given today, a message of peace. The president asobola okukyala oba abageni basobola okukyala ebintu byaba peacefully. Let that message go deep into abantu abalowooza nti there is always violence. Nasagenga n'abandi bwana abakunda aide kumuboneko kudembe kumulengeranga bulengere olwaleero tuli kukubona and maybe that can wash away some pictures from the brains of people. Nenda okukomenkereza nga nebaza
obukulembeze bwa bukweri ekyo mukikubiremu nga y'abooluganda kubanga nenda okubera pulezidenti oli wano batwikiriza nti they are going to provide security for us. Era nenda okusaba buli muntu ali wano lukuuma emirembe ekifaananyi ekiri wano kituuke. Amina. So President, omukyala w'amasa Walukamba n'omukyala eyasooka ovaayo mu Busoga ng'olesa enkyukakyuka era bwe yavaayo yayolesa obuvumu. Fena abakyala abandi bwe twakoopera twavaayo twakoba ekitegeeza nife abakyala tusobola okwenyikira mu kukyusa iwanga lyaife. Tubakusaba tukole egaali enkoko ye twamaze ogipukanga omuuka twataakukengere olwaleero gyataakubwa amataala esimbule. nti olina batuwamba batwala Edi Mutwe bamusomesa Olunyankole tetwasigala nga tulinga bwe tuli balikulondanga mulala ali omukwano tibagukaka twenda okubera Mwami Museveni nti tibakaka mukwano titujja kwenda NRM kulwampaka tweyaliyo n'ategeera obumiimu n'avaayo tosobola amwisaayo kale nebali tukola byona Your Excellency nebali tukola byona tunaatera okuba nti ekibala kimala. Egano bana Mukama yeebazibwe twayikiriza kayiga bulungi n'obukulembeze. Omukolo guno gwakwebaza. It is not a political rally. Ndikubasaba ebindi tukomaawo twete Masse atukomere lwaki yatwese wano. Tize kubakulama ab'Oluganda bakanaka mumaani abayenda ebirimu batunda jala forms mukiri mwena abantu bakobanje mu kooti nakola kidda ajja mu kooti ndize mu kooti eyaki ey'abantu. Ndikwenda okwebaza Pulezidenti Nizani mu Uganda yona kuwalingamu wampa ekifo eky'amaanyi ekyenkizo okuli akakiiko ak'okulonda. Baba nakikola bulungi abagweri abasonga kibaswaziza. Pulezidenti weffe namukuba akaama nga ndikwenda kuwummula. Nga lwaki ndikwenda kuwummula? Ng'ebigweri wano waliwo enzikiriza. Nakuba nti kulira we mbaga Jaleeti ndikwenda baba kutandika mangu emirimu gya bugweri. Abalonzi abali wano omuli ku kyokutega buli muntu ayikwizayo meseji. Onakola okulonda buba lwankizo. Tojja buje n'okubatiriza ebikutinkinga Pulezidenti wetu Kyagulanyi. Mulonde n'ababa kabona mukole ki? Mubatiikinge. Pulezidenti wetu n'alikulirako. Anaaba muntebe ng'asaba minisita. So tuwagire buli muntu ayige kwambulera mukole ki? Mumutiikinge. Tujja mukaluwa kaki? Ak'okwekalakasa. Dr. Kimaka yogere wana twatere ku kengere. Kengere donka tudimala. Buli muntu afulume munumba ow'eifumo ow'engoma owaki. Ekimala kikola ki? Leka kwetuliriza. Ekyo balikweta prostate vote. Kanonye kalonde atoka
bakuume ate omala okabande ife tugita obuwanguzi ekusaidiye ife amateeka tumanyi tuli clean ne bwe tujja amaaso ga kyaki maaso g'abannaddiini bonna ne maaso g'abazadde baffe tumanyi tetulina musango tumanyi bye tukola ebituufu era kyova olaba bannaffe bangi ne bwe bakwata ne babatwala mu kooti tosangangayo n'omu nga bamusalira omusango ne bagumusinga kubanga balese evidensi ne musinga okuba munange tebaba na musango era emesege eyo tetuwulira buli omu abavubuka mwenna tiwadde muli banyiivu wadde babakola bibaluma wadde mulina obusungu wadde mulina amaanyi ag'ekivubuka tugakozese nga twewa ekitiibwa nga tuteekawo ekifaananyi n'abaana abato abatulabirako batwenyumirizeemu nga ffe bwe twalaba bamandera bwe babikola ensi ne bawa ekitiibwa ne bamusiba emyaka 27 naye naakomawo nga tewali asobola muyita criminal kyeki ye example gye twagala okuteekeka era ye example gye twagala okuwa abaana abo batugoberera kyalo ono namusinkana mu 2018 naye ebigambo bibiri oba bisatu byensobola okukozesa okunnyonnyola amaaso wa Lukamba. The first word is decency. She is a decent woman. Ekyokubiri is trust. She is a trustable woman. Basero ne banyabo omulaba NUP n'aba MPs okwetola eggwanga, NUP n'aba mayors, ba councillors n'abakulembeze bonna bonna. Ne buli mukulembeze wa NUP gwe baalonda yayita mu ngalo za Mercy wa Lukamba. Nkimanyi bulungi nti tulina abawagizi okwetola eggwanga era nkimanyi nti n'abakulembeze abaagala okulondebwa bangi nnyo batunira tiketi eya National Unity Platform, abalungi n'ababi, abeesigika n'abatasobola kwesigika. Nali sisobola nze ng'omukulembeze wa NUP kubeera buli wamu n'empiikinga abacandidates abalungi abayimirira ku values zaffe n'ebyo bye tukkiririzaamu. Ate nga neetaaga omuntu nga tebagenda mutuukirira bamugambe nkwaddeyo $5,000,000 ze njagala kaadi, nkwaddeyo $10,000,000 ze njagala kaadi. Nga noonya muntu kigwenyiza okwesiga. Mwoyo wa Mukama yandaga omukazi gwe bayita Mercy wa Lukamba. I don't regret it. Tulina obuwagizi bungi nnyo mu Eastern Uganda, more especially mu Busoga. Naye nja kwekanga nti 2021 yes bannaffe bangi nnyo baabako obuwanguzi bwabwe, naye ate era ebitundu bingi tetwalina bakandidate. Obukulembeze bwino mu making sure tulina abakulembeze at all levels, abakulembeze abeesimbu ate nga balina obusobozi. Mukama atuwerekedde gy'atuyisiza banene ne batutuusiza twali tetusuubira kutuukawo. Of course bwe tuli si we twali twagala okubeera, neera bwe tuli si we twali. So every day by the grace of God, let us continue putting one foot in front of the other, onward, upward, tetupowa, tetuzikiza, tugende maaso. Making sure bwe bakola kampeyini eyo ebigambo byogera bitukiikirira bulungi nnyo. Naye bw'abeera muweereza wa Katonda n'abiraba ku TikTok nga tajja kuswala, gajja gamba buli bana bavubuka binasinkana wulidde economy ng'ayogera ye nga tannatusinkana ekifaananyi tebagezezaako tusinga nti kiri violent. Basabye ekyo ekifaananyi mukitereeze. We are the next government. The next government is not to be for young people. Sijja kwogera ku byabufuzi leero mukamange kanoni, sigenda kwogera ku bwavu buli mu Busoga, sijja kwogerako, sijja kwogera ku bikajjo, ebikujja byogera mubimanyi lwaki byogerako. In fact n'abaana be bawamba mudyobo ne bamuwamba ejjo naye sijja mwogerako kuba kiyinza okuba kinyiiza. Sijja kwogera ku nsenyi bebatutte nga tetukimanyi nti omuceere bagulima mu bisenyi, naye tuyinza okuyigiriza abantu baffe engeri gy'okukozesaamu ebisenyi ebyo ne bita degrading environment, naye nga nabo basaba ebiyingira ku bugagga Katonda bwe yabawa. Ennyanja bagikozese eba benefiting nga bajjajja baffe bwe baakolanga nga tebagyonoonye naye ate nga tebagibagobyeko.
ebyo byonna sigenda byogerako kanebaze bwebaza Katonda